Basaba ne bannyabo abaana ba Katonda ab'omuwendo mwasuze mutya ebiruyi ebyo. Mukama mulungi, ekyo nkimanyi. Ennaku zonna mulungi. Abalina abalwadde, abafiiriddwa, abalita mu mbeera yonna mumwekwateko, kyekiddukiro kyaffe. Nga bulijjo eno essaawa mwetuwuliriza omulimu gw'enjiri missionary report nga bwe gukolebwa okuyita mu bantu bannaffe. Kale nno ate bwe tuguwulira mwana wange naffe kituyamba obutaggwaamu maanyi wamu n'okuguma. Ngaawo bulijjo era omulimu gwaffe gwa leero guvudde mu nsi eyitibwa Zimbabwe. Ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'omusanvu 2025. Olw'okuba ennaku z'omwezi ziri 12, bannange munzikirize ntwale omukisa guno okwebaza Katonda. Omuzukulu wange omu bw'ati mukimanyi nti yawezezza omwaka ogumu bweddu olwaleero nga 12. Omuzukulu wange omu bw'ati Kikyonjo Atara Drusella Kugonza awezezza omwaka omulamba olwaleero. Bannange Mukama mwebaza bwebaza. Happy birthday, my dearest grandmother Kikyonjo Drusella Atala Kugonza. Nandabirako ku Mr. and Mrs. Kugonza. Bannange mubasanyukireko kubanga ekirabo ekyo kiva eri Mukama atwongere n'ebirabo ebirala. Kanzire ku mulimu gw'enjiri anti gubaddewo leero nga 12 omuzukulu awezezza omwaka. Omutwe ogwa leero gugamba taata omunyiivuwavu. Era ng'omulimu gwa leero gukwata ku muwala omuto erinnya lye Tanya. Tanya abeera mu kabuga akamu akasangibwa mu Zimbabwe akayitibwa Bulawayo. Emboozi ya leero genda kwata ku taata waffe oyo gwe tulabye omusunguwavu, omunyiikiwavu, ajjudde obusungu n'antasekaaseka. Biki bye yakola? Tuula owulirize. Tanya agamba nti olunaku lumu munnange yali mu kisenge kye, kale taata yakyesogga. Anti yali ayagala kufuna ku bizigo lotion okwesigako asobole okugenda akakalabye ejjije. Kale bw'atuuka mu kisenge kya Tanya, Tanya yalina ka dressing mirror. Awo ku dressing mirror Tanya we yali atadde Bayibuli ye ne certificate ey'obubatizi. Taata gy'ataamanya era by'ataamanya nti omwana abirina. Tanya agamba taata aba agenda okufuna lotion amaaso gaakuba ku Bayibuli. Kale yawalizibwa okugisitulayo agirabe. Aba asitula amaaso ne gongera okuba ku certificate ey'obubatizi. Certificate eno ey'obubatizi nga yabatizibwa mu SDA Church. Wano taata yakyukirawo, feesi yonna yakyuka, obuswakiro ne bujja, amaaso ne gakyuka. Era wano mangu nnyo n'amutegerezaawo nga bwe yali agenda okumukuba emigoba nte emiggo gy'atayinza kubala. Amangu ago taata mu busungu mu buswakiro bwe yalimu yakwata certificate ya Tanya n'atandika okugiyuza bu pieces yonna ng'obusungu bwonna bumujjudde. Taata ng'ayuza certificate ya Tanya. Tanya agamba amaziga gatandika omukulukuta. Yamanyirawo ebibye eby'okudda ku kanisa byali biwedde. Olw'embeekuulo eyali mu kisenge kya Tanya, maama gye yali yagiwulira. Maama mbirombiro nga naye ayingidde ekisenge ky'omwana. Yasanga taata tayinza kusalwako wadde n'omusale n'ogu olw'obusungu obwali bumujjudde obuswandi. Naye ne maama mu buvumu yategerezaawo bbaawe nti omwana lwaki tojja mukkiriza kudda nate ku church. Sitaani kugenda ku church tekirimu sitaani. Kale wano taata wa Tanya bw'alaba nti maama ate yali ku sayidi ya muwala we, obusungu bwamujjula, yeeyongera okusunguwala era bw'atyo mu busungu obungi yafuluma ekisenge n'afuluma ennyumba n'agenda ebweru teyadde okumala ennaku 2. Ennaku 2 nga ziweddeko Tanya agamba mwanange ate taata yakomawo ewaka kyokka yadda nga talina wadde n'ekintu kyonna kyanyega. Tanya agamba ye yali asubira taata kudda omukuba giri emigoba nte gye yali amusuubiza. Tanya anyumya emboozi afuna atya certificate eyo. Tanya agamba nti munnange ye yali abeera na jjajjaawe era jjajjaawe mukyala yali mukyala mu Adventist. Kale bwe yakula naye essira kyatuuka munnange n'alaba amazima era ne yeetwalira obulokozi n'abatizibwa ne bamuwa ne Bayibuli. Kyokka agamba bambi oluvannyuma ate jjajja yafa. Kati jjajja bw'afa kyalina omuwaliriza okujja abeere ne bazadde be abataamanya nti ye yabatizibwa mu Baadventist.
Tanya agamba weewaawo okuva edda taata yali tayagalangako ba Seventh-day. Kyokka ate ekyasinga n'omuluma nga maama yakulira mu maka Adventist. Naye nti munnange bwe yafuna bbaawe ataali mu Kristaayo yali tayagala bu Seventh-day, munnange naye ebyokusaba yabivaako n'atannaalekerawo okusinza nga ku lunaku lwa Ssabbiiti n'abeera n'omwami we. Bino byonna Tanya yabinyumya. Agamba Tanya bwe taata we bwe yakomawo ewaka, kino kye kigambo kye yasobola omugamba okwogera naye, nkukkiriza okugenda okusinza mu makanisa amalala gonna, naye sikulabangako ng'ogenze mu kanisa yawa Seventh-day. Ekigambo kino kyanyogoza nnyo Tanya, kyanyogoza Tanya okulaba nga tagenda kuddamu genda kusinza ku lunaku lwa Ssabbiiti. Yakkiriza, naye taata wa Tanya yali muzannyi wa rugby. Kale wiikendi yafunanga matches ezogendanga okuzannya. Tanya agamba wano yafunirangawo omukisa okuddukanga ku kkanisa n'asinza n'akomawo, era taata n'atakimanya. Ekyamuyambanga ate ne maama tamuloopayo. Tanya agamba naye taata bwe yabeerangawo ku lunaku lwa Ssabbiiti nga tafunye match, ne Tanya yabeeranga awaka neyeefuulanga Ssabbiiti atagimanyi. Taata yafubanga nnyo okumuwanga emirimu ku lunaku olwa Ssabbiiti tigimufuule bize yeerabire ebyokugendanga ku kkanisa. Kyokka ng'eno Tanya kyali kimulya. Tanya agamba embeera eno yamunyigiriza ddala nno, era kyamuleetera n'okutandika okusaba Katonda. Ng'asaba Katonda nti taata osobola okukyusa taata embeera, n'asobola okunzikiriza ng'ogenda okusinza ku lunaku olwa Ssabbiiti. Okusaba kuno Tanya agamba kwamutwalira ddala emyezi egiwerako, naye nga taata takyusa. Olunaku lumu Tanya abaali mu kisenge kye amaze okusaba Katonda, maama we yajja gy'ali n'amutegeeza nti mwana wange Tanya, lwaki toddako kewa taatawo n'omugezesa n'omusaba nti oyagala genda kukusinza olabe kyayinza okureakitinga. Tanya yawuliriza maama bye yamugamba era neyeetegeka neyeesogga n'agenda n'alumba taata. Bino bye bigambo bye yamugamba: taata mbadde nkusaba olunaku olwaleero Ssabbiiti ngende nsabeko mu kkanisa y'aba Seventh-day. Bw'amala okugamba ebigambo eyo yalina kyasuubira, naye agamba bannange enviiri zaamuva ku mutwe. Taata yayogera mu ddoboozi eggonjefu, teyali munyiivu era yali talina mirimu gyamutegekedde ku lunaku olwo, wabula yamuddamu nti kale genda osabe. Essanyu lyajjula Tanya kubanga kino yali takisuubira, era mangu ago ne yeetegeka okugenda ku kkanisa okusinza okwebaza Katonda. Yafuna essanyu ery'okudda nate ku kkanisa ne yeebaza Katonda okuddamu okusaba kwe. Tanya agamba kati awezezza omwaka mulamba ng'agenda ku kkanisa buli Ssabbiiti, ate nga taata akimanyi bulungi nnyo nti muwala we agenze ku kkanisa okusaba. Bannange Mukama addamu okusaba weewaawo. Kati Tanya ate ayina gy'ayagala okusabira, gy'atandise okusabira. Asabira bazadde be bombi ate batandika okugendanga naye mu kusinza ku lunaku lwa Ssabbiiti. Bannange kirimu sitaani ekyo. Tanya agamba alina essuubi lingi nnyo ti one time Katonda munange agenda kumuddamu okusaba kwe, atandika okusaba ne bazadde be, nti olaba yaddamu kuli okusaba kuno kweko n'amulema. Tanya wagamba. Tanya musanyufu, ayina Bayibuli ye munnange, ate wayagalira wagisomera, taata takyayina kyanyega. Naye agamba taata abaana abasinga mu Zimbabwe naddala abali mu maka agatasobola kwegulira Bayibuli bangi, era wano watusabira bambi ekirabo kya kooti eno tutoolere ddala wala ekirabo ekye13, kubanga ku kirabo ekyo bagenda kutoolako bagule Bayibuli eza Adventurers ze bagenda okugabira abo abatasobola kwetuusaako Bayibuli. Naddala mutwale kumpi lyonna era Southern African Indian Ocean Division abasinga tebalina Bayibuli, abaana abato n'abantu abakulu. Kale bona abaayo owaayo ku Ssabbiiti ku Ssabbaasa awo awali Ssabbiiti ey'e13 awo teekamu leero omwaka tunaagenda okutuuka ku Ssabbiiti ey'e13 ng'ekirabo ekyo kiri ekyo kyonaawaayo kigenda kukola omulimu mu Southern African Indian Ocean Division. Saba Mukama akikubalire. Happy Sabbath.